Atendezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyawaggula erizaala enkambwe gwakasi gwa kuzikira mwasibye mutya mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo mu bika byammwe eby'enjawulo mu bukkiro bwammwe mu maka g'abajjajjammwe ag'enjawulo kansubire nti kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abakuumye mirembe. Olwaleero nga bw'eri Saturday njagadde okubeera nga twogera ku ngeri gye tusobola okubeera nga tuyimusaamu ekitangaala oba okubeera nga twegatta wamu mu nkyukakyuka ey'ekitangaala. Ekisooka kye tulina okutegeera ekizikiza omuntu waakeera ku makya n'akugamba nti ensi ebadde etambulira mu kizikiza gw'otegeeramu ki? Era gwe olowooza otya nti ennyimba zonna zozze oyimba mu nzikiriza ez'enjawulo nga bakugamba nti baakuleetera ekitangaala? Olunaku olwaleero lwaki tugamba nti tubadde tutambulira mu kizikiza okumala ebyasa n'ebyasa, era nga akaseera kano kaategekebwa kitaffe Tonda ne Maama Namugereka okubeera nga tuleeta oba tukomyawo ekitangaala ekyali kibuze ku nsi era ekyali kisigadde nga kizimeera mu nsi eno. Gw'okitegeeramu ki? Ekisooka mu byonna, ekizikiza kitegeeza omuntu okubeera nga tatambulira ku mazima. Omuntu abeera ng'atambulira ku bulimba, oba Katonda ow'ekitangaala aba atambulira ku bulimba. Ekisooka baasooka ne batwerabiza ffe nga bakatonda ki kye tuli, kubanga gye tuva tuyina gye tuva okukka mu maka ga maama ne taata, tuyina gye tuba tuva. Bo kye baddira naddala abalabe baffe baamanya nti nno bakatonda ba wano bamanyi Katonda waabwe era bamumanyi amannya. Ne baddira ne bakozesa amannya ge gamu naye ne bakyusa ensomesa zaabo abaasobola okubeera nga bafuna ensomesa yaabwe. Kabaka Bulamu yakka mu mawanga mu Europe emirundi 17 akka lwakuba nti eggwanga eryo liba lisusse nga aba ayagala alizze buggya. Kabonero tekabeera nti kabeera kalungi. Era amawanga mw'abeera tasse abeera akozesa bubaka. So ekyo tekimiininga nti nno eggwanga eryo libeera ttukuvu, naye muba mususseewo mu bw'obulamuzi n'asalawo akke. Y'ensonga lwaki w'obeera nga ng'ogoberedde ebiwandiiko ebya Europe osanga abantu 17 abayina obuzaaliranwa bwe bumu ne Kabaka Bulamu oba gwe bayita Yesu. Naye ate era omulabe waffe kye yakola yaddira ye amannya agaawo yonna gye yali yaddira era n'abikyusa n'abyalayininga mu ngeri gy'ayagala abyalayininge. Kitegeera? Kabaka Bulamu we yali akka mu nsi teyajja kubeera nga tumugulumize era tubeere nga tuyita mu ye. Yajja atujjukize nti ggwe nange oli mwana wa Katonda. Ekyo ekintu kino nzije nga nkibajjukiza okusobola okubeera nga
tudda mu kitangaala ekyo kye tulina okubeera nga tutambuliramu. Gwe mu nzikiriza gy'okkiririzaamu Katonda omuyita Taata, kati lwaki okkiriza okubeera ng'obuzaabuzibwa nti okweyita Katonda oba okoze kibi era blasphemy oba okoze kya kivve? Wali okyebuuzizzaako? Gwe w'obeera nga bakutaliza okubeera ng'omuyita Taata, manya okubeera nga weeyita Katonda, lwaki ate w'obeera nga osaba Lord's Prayer ogamba Our Father? Kitegera? Lwaki? Ekirala, Kabaka Bulamu yajja atujjukize nti yeffeffe kye tuli, ekyo ky'owulira bagamba mu Luzungu nti I am who I am. Ekigambo ekyo tekitegeeza nti nno baali bagamba Kabaka nti yali yeegamba nti ye. Yali alaga obumu oba oneness bwe tuli mu kuviira ddala mu butonzi bwaffe. Kye yali agezaako tulaga nti ffeffe nnyini tuyina direct attachment n'obwa Katonda obwa Taata ne Mama Namugereka. Kitegeera? Yajja atujjukiza obwa Katonda waffe. Yajja atujjukize nti ekitangaala kiri munda mu ffe era nga yeffe banunuzi baffe, era nga yeffe tuyina okwetaasa, era nga yeffe tuyina okutonda ensi empya. Kambawo example engeri ensi wezze eyonoonekamu, naddala amawanga ffe gwe tulowooza nti nno bagagga oba bayina ensimbi, naye nga akabonero akalabika akategeeza ennimi etalabika, just climate oba gye mulaba ensi nga tugambe ez'eddungu ng'ez'Abawarabu oba Middle East n'ez'Abazungu okubeera nga ziyina omuzira mungi, mu bw'omwoyo kiri bwe kiti nti ennyumba ez'enjawulo edda zaatandika okubeera nga zisobya obulongo oba nga obulogo bunyiiga. Kati obulongo obwakiwanuka, kitegera, n'obulongo obwamukasa. Obulongo obwakiwanuka we bunyiiga oba we butandika okubeera nga bukuba enju, bukubisa na muliro kubanga batudde mu muliro. Kati obusungu obwo oba amabanja we gagenda gagejja mu famire oba mu ggwanga, kitandikira mu famire. We kiva mu famire emu, bbiri, ssatu, nnya bwe zityo ezikola eggwanga zonna ne zikola ekintu kye kimu, then obusungu obwo ne bugejja ne bufuukamu corrective punishing eggwanga lyonna, nga kyekyeya kwe kubeera n'omusana ogubeera gwaka n'owulira nga gulinganga oguggwa mu ggulu. Naye nga kiba kiviira ddala kuva mu maka. Kye kimu n'omuzira okubeera nga mungi, obunyiivu obwa Kabaka mu bulongo bwe Kabaka Mukasa bwe buvaako ekintu ekyo okubeera nga kireeta obunnyogovu mu nsi ezo, naye nga kitandikira kuva mu maka. Amaka we gabeera nga gadifayinga obulongo bwa Mukasa, batandika nga famire n'egenda nga zigejja 100, 1,000, miliyoni bwe zityo
mu kugenda nga zigejja ennyingi, then punishment oba ekibonerezo ne kigejja ne kifuuka obuganda oba corrective etwala ekibonerezo eky'eggwanga eddamba. Era mu kukitereeza kiyina kuviira ddala mu maka. Kati n'eno period gye tulimu eya Trinity ey'obutonzi tuyina kukitandikira kuviira ddala ku muntu kinnoomu. Then buli muntu waayimusa ekitangaala nga ayimiridde mu kwagala, then aba asobola okutonda eddembe, asobola okutonda ensi empya. Naye nga kibeera mu corrective. Ky'ovula nti nno tasiki yange nze naawe kwe kubeera nga ozuukusa oyo akyebase okusobola okubeera nga adda mu senses ze, ajjukire ategeere nti ye kennyini ye mununuzi. Kabaka bulamu oba amazzi agamanyikiddwa ng'ag'obulamu gali munda mu ggwe, kubanga ekigambo Kristo kitegeeza oyiro. Kitegeeza oyiro. Akatundutundu akali mu mutwe akatuddemu ekimanyikiddwa nga pioneer gland, akatuulako omuzimu oba omusambwa oba ejjembe, akakali ku mutwe gwo ke bayita eriiso eryokusatu, ke kakola omubisi gw'enjuki n'amata. Then we gatambula ne gayita mu magumba 33 ne gatuuka ku bunwe ag'amagulu ne geegatta mu kifo ekimanyikiddwa nga Bethlehem. Awo we geegatta kwe kukola ekintu ekimanyikiddwa nga Kristo oyiro, amazzi ge bayita bulamu. Y'ensonga lwaki bakugamba nti Kristo ali munda mu ggwe. So abantu oba balya mmere tulowoozezza nti ebintu bye tubagamba ndowooza bya kusaaga, naye season eno gye tulimu ejja buli luvannyuma lwa myaka 29. Emyoyo egisinga obungi egyali naggwano jjajja, mubuuze abalubaala abasinga abalabi, jjajja okuva mu 68 paka 9, paka 85, emyoyo egisinga okubeera egy'amaanyi jjajja for this mission, okusobola okubeera nga tujja tukomyewo ekitangaala ekyali kyabula. Kitegera. So ekisooka mu byonna wekkiririzeemu, manya nti oli kitangaala. Katugenda kuyiga engeri ki we tulina okubeera nga tuyimusaamu ekitangaala kyaffe, tusobole okubeera nga tutonda nga tukozesa ekitangaala. Ekisooka step esooka omulabe waffe yamanya nti kano kakodyo akayina okubeera nga katuyamba mu kutonda ensi empya. Y'ensonga lwaki yayagala atulowoozese nti nti ekintu beast 666 oba 666 kitegeeza the beast, naye ng'ekituufu woalayininga ebirowoozo byo ng'otambulidde mu kwagala, kitonda ensi ennungi oba kitonda eggulu ku nsi. Naye y'ensonga lwaki baali babala nnyo by this time tubeere nga tuli mu Third World War, tubeere mu fear, we tubeera mu fear, then ebirowoozo byaffe bitonde hell wano. So you either use that power mu bulungi eya 666 oba mu bubi ng'olowooza bubi then n'otonda geyeena, of which tewali waayagala geyeena. Kye tulabyeko tukimala. Abaana baffe bazze basaddaakibwa obukadde 8 okumala emyaka 5.
50 in fact si 5 50 continents zonna ziri lined up with roads underground okukola omulimu guno naye bukyanga tusoma bukyanga otuuka kutuuka wano wali ani yali akikugambyeko nti waliyo enguudo ezigattaganya buli continent naye ng'omulimu gwazo kukukusa baana baffe kukola nga saddaaka era nga bakatonda babadde bafuga ezimanyikiddwa nga actions ze zibadde zibeera mu undergrounds ezo nga ze zifuga kubanga ze zibadde zicontrollinga buli kimu okumala ebyasa n'ebyasa. So yensonga lwaki tuba encouraginga wobeera ng'osobola okufuna akadde akajjako mask nga oli wekka bambi egijjeeko kubanga kiri part of the process ey'okubeera nga ossa omukka ogwabulamu oba omukka ogwamusoke osobole okubeera nga ofuna rejuvenation oba osobole okubeera nga openinga poto etudde mu mawuggwego nayo ntonzi. Tulina portals nyingi, waliwo poto gye ngenda okwogerako wansi etudde mu mutima. Kitegera ekirala step eddako mu kubeera nga oyimusa ekitangaala kyo, funa akadde linnyako wansi. Abali mu muzira linnya ku floor ey'omunda ng'okuli ng'otaddeko esi then yo nebeera nga tekunyogoyera naye ebeera ekola naye kyetwetaaga okulaba nti at least ebigere byo bigetinga in touch ne mother earth ne mama natimba omuzungu gwayita gaya kitegera ye natimba. Abaana naddala bali ewaffe e Uganda abaana muleke batambuze ebigere naawe omuntu omukulu weekend wobeera okomyewo tambuzaako ku bigere mubeere nga mwemanyiiza okubeera nga mukyajinga okusobola okubeera nga mufuna amaanyi amapya agali ku mother earth oba agali ku maama natimba. Ekirala gulawo omutima gwo mu kwagala. Kitegera mu mutima mwali mwegendereza ekifaananyi ekya Kabaka Bulamu oba mu nzikiza amanyikiddwa nga Yesu baateekawo omutima nga guliko foomu y'omuliro. Kati kye bataabagamba oba ky'obadde tomanyi, omuliro ogwo gulipresentinga akaliro oba paati eya Tonda eva ku nsibuko eya Central Sun ebeera wabweru wa galaxy. Kati akaliro ako ketugabana lyettonde erya Taata Tonda ne Maama Namugereka gye batuteekamu naye poti eyo etudde mu mutima. Era y'ensonga lwaki tuva mu system ey'okubeera nga tufugibwa omutwe tudda ku mutima kubanga omutima we watudde okwagala, omutima we wali poto etuddemu obwakatonda. So nga okozesa amaanyi g'ebirowoozo byo, lowooza ku mutima gwo nga guvaamu omuliro oba nga gusmailinga oba nga guvaamu okwagala oba nga guvaamu ekitangaala ekyokwagala okisaasaanye eri abantu abalala. Oba gulawo omutima gwo ovisualizinge olabe nti omutima gwo gulimu ekyaka ekifaanagana ne Central Sun gye nabalaga luli nga nsomesa ngenda kuddamu ngibalage nga nteeka audio eno ku YouTube. Omutima gwo oba visualizing gwe kennyini oba omuzimu gwo nga guli
guli kumpi ne Central Sun oba nga gufuna light eyo okuva ku Central Sun ng'okozesa just mu ebirowoozo kisobola kikola mu dakiika nga 5 oba 10 buno obulamu bwo kitegera mu ngeri eyo gwe kennyini ofuna vibration era otandika okuwulira amasannyalaze agajja ku mutwe. Waliwo abamu abafuna n'amasannyalaze nga gajja emabega w'enkoto naye era nakyo era waliwo poto emabega w'enkoto w'omutwe gwo. Tulina portals 9 kitegera. So naye buli kimu ky'oba okola kiba kyetaagisa ng'okikola mu kwagala okusobola okubeera nga ojjayo ekitangaala kyo. Ekirala laba nga gwe kennyini ovaamu ekitangaala visualizing ng'ovaamu ekitangaala okuva mu mutima okuva mu eriiso lyo eryokusatu kitegera just ng'okozesa ebirowoozo osobola okubeera nga ogaba n'ekitangaala kyo eri amawanga n'osobola n'okufuluma planet eno n'ogiyimirirako waggulu naye ng'olowooza bulowooza nga osaasaanya ekitangaala kyo eri bakatonda abalala nabo basobole okubeera nga bagabana mu bumu. The faster the better ey'okubeera nga tuyimuka mu nsonga eno ye kijja okutuyamba okubeera nga tutonda ensi empya mu bwangu. Tukooye okubeera mu nzikiza, tukooye mu kubeera mu nsi ey'okubeera nga tetufuna mirembe, tetufuna tubeera mu kwerumaaluma. Kyekiseera tutonde ensi empya. So wulira nga amasannyalaze oba wulira nga ekitangaala kikuvaamu naye nga okirowoozaako bulowooza nga kisaasaanira eri abantu bo, kisaasaanira eri famire yo, kisaasaanira eri eggwanga, kisaasaanira eri planet oba eri continent gwe kyobeera oyagadde oba abaana bo oba ki osobola okukikola era kituukirira mu nsi ey'emyoyo kitegera. Ekyo kivisualizing nkubuulira kiba kibeerawo era mu corrective eya buli kinnoomu okubeera nga tukola mu ensonga zino mu kwagala ng'oyagaliza obulungi abo abantu abakola obubi nga wenzize mbagamba tubasabire bafune ekitangaala n'okwagala basobole okubeera nga bayimusibwa okujjako abatagenda kusobola kubeera nga bayita mu drift beebo abanywa omusaayi ogulimu hydrochrome oba ogulimu okutya oba ogulimu omwoyo amazzi ago gamanyikiddwa nga bulamu gaba gagattiddwamu n'okutya kati we gagattamu kemika eyo then nigabeera nga omuntu wababadde nga banywanga omusaayi ogwo nga badda buto kitegera. So awo oba otunze omuzimu gwo oba oba otunze omwoyo gwo abo bo tebajja kusobola kumalako bo bajja kukola ki naye shift ejja nga 21 sigamba nti buli muntu yenna agenda giyitamu anaabeera ng'akyali mu tulo tajja kusobola naye wagenda kubeerawo flashes endala 9 naye egenda okubeera general egenda okubeera eyaki eya 21. So abali munnaaganaagana ddala abaasula obuwangwa ekiseera naddala 2021 kiseera kino mukikozesa okubeera nga mu meditatinga think
oba lowooza, kozesa ebirowoozo byo okutondamu ensi empya, okutonda amaka amajja, okutonda ensi eyeeyagaza, okutonda ensi ey'emirembe, okutonda ensi. Just be positive. Gwe kyolowoozaako kyonna ng'okikola mu kwagala. Abakola obubi basabire bulungi basobole okubeera nga nabo bafuna ekitangaala n'okwagala kwo ng'osinziira mu bwakatonda bwo nga bw'ogamba nti ndi kwagala, ndi kitangaala, ndi mazima, kubanga ekitangaala ekitudde mu mutima gwo ye true source eyo oneness oba ey'obumu bwe tuyina ne taata, Tonda ne maama Namugereka. Teweetaaga muntu yenna ku meditate oba kubeera nga oyitamu. Nedda, dino ssomero eritusomesa, dino ssomero erituyamba okusobola okubeera nga tufuuka bakatonda abennaggwano. Planets ezisigadde zonna oba galaxies ez'enjawulo ezinnyingi eziki zonna baaliko nabo abantu era gye bali, naye nga okusinziira ku masannyalaze gw'accumulatinga then otandika naawe okubeera nga weetondera ebibyo. Kyekyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka kyagezaako kubeera nga atusomesa. Kati ne galaxies endala era waliwo bajjajjaffe abaagenda nga bayitanga ebigezo ne bagenda nga bakola ki, nga batonda bwe kityo okubeera nga naawe kennyini akusomesa okubeera nga reflectinga ekyo naye kyaba aliwo, ye aliwo just kuwaakinga nakubeera nga akuyamba n'okwadvisinga osobole okubeera katonda nga naye bw'ali katonda. That is the matrix. So leka kwegaya, manya nti obwakatonda butudde munda mu ggwe. Weewaawo, ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi mazima. Kusindikira ekitangaala kyange, okwagala kwange, eddembe lyange. Ozuukuke osobole okutegeera obwakatonda bwo, otegeere nti yeggwe katonda oyo asukkulumye, era mu buyinza bw'obutonzi bwange obuntuddemu mu bwa taata Tonda ne maama Namugereka, ntonda ensi ejjudde okwagala, ntonda ensi ejjudde ekitangaala, ntonda ensi ejjudde obumu, ntonda ensi ejjudde obwenkanya, ntonda ensi ejjudde abantu abatambulira mu mazima n'obwenkanya era abatambulira ku buwangiro bwabwe okusinziira ku nsibuko gye baava. Weewaawo, naawe tekinga obudde, naawe kikolenga buli kiseera, list buli lunaku tusobole okubeera nga tugattaganya omuzimbo ogwa Gganda oba kye tuyita collective enaatonda ensi empya, Uganda empya. Weewaawo, nkwagalanya.